Popin Media. Obana nebintu ntunda bya kitange wali wa kitange. That's it. Bakuzala abo. Nkubulisa. Tuze fena bakikwata kiyamani ekyasigala bakiwa omuzukulu kyonna. N'ekijja omuzukulu aga ekijja tekinkwata konze nino tunda wonna. Wenako watunda kimanya ninako. Obuyinza wabujja. Wena olisa. Where do you establish the forest? Ekyandeeta okusalako n'entundako. Mukulu wange ng'asazeeko oludda n'alutunda. N'omuwala najja naye n'asalako oludda n'alutunda. Nange nezijja kwe kusalako oludda naye nga bale ekibanja kiggwawo nange kansaleko ntundeko. Nesalako nange oludda n'endutunda. Wasigalawo ekirimu ekijja wakati. Kakati nga bano tubalese ebbali. Weyagala. Kati mpale to bali station. Sigirina. Era de chairman etagirina. Chairman yasinziranga luddawa. Chairman yasinziranga luddawa okubikoleranga endagaano zakoleddeko zonna eziriko. Ye yajjawo obuyinza obukolanga ye yali agirina. Kati waki ovunaana nze tinatunda sigirina ate nga ne chairman akola endagaano nga naye tagirina eyo leeta zimanya administration. Chairman azalibwa namwe. Kati mutukwate ffenna ne mwannyinaze ne kalule ffenna mutuvunaane okutunda nga tetulina letters of administration simanyi. Temusobola nammwe kunyigiriza wemutyo. Kijja kyange baakiseeteza. Ani gw'obuulire? Kati omulamwa gwe tuliko gwaki? Ani gw'obuulire? Gwakijja era lwe lupapula mukama wange lw'okutte. Awo nze nalayira banzite naye nga maama wange ate de bwenfa we nino zikibwawo wali maama wange genda omudize sente ze buwaguza genda omudize sente eni manye wensinzira wesasula sente mudize sente ze abaze baganda bange abaze batunde ekifo ekyo be basooka ottunda era ne babanga bakoze eki be basooka okutunda awantu nze najja luvannyuma kati bo batunda balina ebbaluwa eyo gy'ogamba katugende tunoonyereze ate ketumuwaako awali ekijja kino nti munnaye aleme kuvaawo kuba maama we ye yagamba yakutakaagala ayagala ekibanja kuva eno n'eri najja ne yeesimbira n'empanyi ddala etteeka gye liri oli najja nga neero si teriiko n'asimba mu kibanja kyo ng'ewuwe amanyiyo gye yatunda era amanyiyo kuba we tuli era amanyiyo waayita nti we wano naffe twagula amanyiyo nze siina ttaka lye kyennina ekikulu eki kijja kya nnyina malaalo ga nnyina ge nnina buntu bulamu luli lwaliwo nga tuli kimu kale ng'alaga obukambwe naye nga si bukambwe nnyo naye kibiriga atulinnyiridde nnyo atwale maama we baatuule eyo mu miitingi z'ekikafe kise tutaali nga baagala batuule babitereeze sebo bosi mbu yagamba mbukyeyamaani bwana ngenda obubi simanyi gundi John mumulabawo ne Namwandu simanyi bonna simanyi ne Kawoya abateekako emikono kyokka ng'ettaka lye yalitunda amanyi ne be yaliguza siina ku ttaka lyaki era tanguzangako ku ttaka wadde n'akamu yamanye ettaka lye abanje be yaguza. Kati nnyabo obuzibu buliriddawa era oyagala ki naawo tukikole kiveewo ensooka tugimale mukulu Kibirige olinza tuwelinyana kubanga omukulu wanaabiwanze nze Nantambi Margaret mukulu Kibirige awantu awo twagulawo ku ntuuyo zaffe ate omugabo ogugwe ye yagutunda n'agumalawo kati ffe okugenda ku poliisi kituufu twakola endagaano naye ku poliisi tebamanyi nsalosalo n'olwekyo twali ffe tutya ne tukola endagaano ku poliisi nga tetuyina kwesalirawo kuba twali eri ne tusalawo tumuweeko ate boosi ye yagamba yakakatono takaagala ekibanja najja ne yeesimbira ne mu ttaka lyange ebiwaanyi nga tekuli wadde ne kyeyamaani kwega akozesa ejjoogo najja nga neewa kyeyamaani n'apangisa amapikipiki kweganga ye alaga obuyinza obwenkomeredde ng'ate ettaka sirirye ewa Kibirige yeeri awasemba ye yatundayo yonna n'amalayo kati lino nze mmanyi wonna wange n'endagaano zirina zonna ze twagulirako kuba n'endagaano eyasembayo
omukulu w'olujja yabagabira ettaka yajja n'ab'ekika bonna ffe ne batuterako emikono tebalina na 10 kye batubanja kati nze wakibirige nze simanyi wuwe ewuwe yatunda wonna wano twali tumuwaako buwi kale nga omuntu ab'ekyalo tumuyambe tumuweeko naye boosi yalaga okumanyiira n'atulumbanga n'eka ng'atwala bba wange eyo mbwamuwe ekibanja ono n'amugamba naawe n'ebbanga yafa bye sitategedde kuba teyalwala nga ye awera buwezi najja mu kuziika n'alimba nti teyajja naye ng'ate kituufu yajja n'alabira ddala tumaze ekiseera talabikako kati essaawa eno ate alaga nti ekibanja kike n'asimba n'empaanyi mu ttaka eritali lirye ewuwa amanyiyo be yawa oba maama we amuggyemu mu ttaka lyange amuteeke ewuwe gye yagabana naye wano ffe twasasulawo bajja ng'oyo agenze ku poliisi nga omanyi nti n'omwavu tasinga musango ffe baatugwako nga naffe tugenda ku poliisi nga tutuuka eyo nga batugamba ettaka ono ayagala kitundu kye simanyi kyakijja kyokka nga yaliwo nga bagaba ettaka bulungi n'alaba nti ettaka lyange lyerina era n'avaawo ng'asiimye ate amala kutuuka eyo ng'atadda nti ate ettaka lyekijja ndisazeeko nga neyabagabira mu butuufu taliiwo n'akozesa banene gundi kati essaawa tutuuka ku poliisi ne tugamba kale tumuweeko kuba bakyalo ekibanja kiwatunda olina leeta obwa administration eyakitaawo ekukkiriza okutunda ekibanja sigirina eyabamulekwa sigirina tuula bulungi ng'onnyonnyola nze omanyi kati ogenda mu musango wakati sigirina okimanyi nno omuntu yenna okutunda ekintu ky'omugenzi alina okuba leeta obwa administration nkimanyi tokimanyi ngamba sikimanyi ngenda kusomesa sikimanyi bwoba tokimanyi mbuulira kubanga ndi mukujja muguwa sikimanyi taata wange wano yagulawo buguzi era n'atuleka wano awo tewali poyi kitegedde kyembadde mbuuza nze mbadde nkimanyi kati kyenjala okubuuza taata wamwe yabazaala bameka ku kibanja okwo yatuzaala abo ani naani omugenzi Kalule ne Nabunya nange be bantu abo olumera omugenzi lwayabizibwa abazaala maama oba taata kitammwe lwayabizibwa yali nannyini wano lwayabizibwa kati mukwabizibwa mwamala ne mugabana ekifo kitammwe kiyabawa tuli mu kuwandiika minasiyo mwagabana abaana basatu ebintu bya kitammwe ebyawano mugabananga temugabananga nonze epandiika tetwagabana temugabananga weekana waawo taata wamwe yaleka weekana eka mmeka sizimanyi yiika eziriko sizimanyi wabula nze mmanyi ensalo zaakyo zonna nze nzimanyi ez'ekibanja ekyo ekigera temugabananga kulikodi okategadde temugabananga bwenva wano osobola okundaga ekibanja bwekiva newe kikoma nsobola kyonna kakati okimanyi nti nno okutunda ekintu ky'omugenzi nga tonyaleeta ova administration musango simanyi tomanyi kati okimanyi nno olina omusango gwokutunda ekintu ky'omugenzi kubanga tonyaleeta ova administration without the powers of attorney mukama wange Kiyamaani kennyini yasooka okwetoola naye yakolanga endagaano naye nga talina bbaluwa eya kkooti okubitunda ng'abikoleranga endagaano kati Kiyamaani yasinziirangawa okubikoleranga endagaano Kiyamaani asobola okutundawo nga temuyise ye Kiyamaani yatunda n'afuna ssente kati yasinziiranga ku ki genda ombulire yasinziiranga nze sigaana kuntwala yonna gy'onontwala naye nga sikoze eki nga sinyigiriziddwa ekijja kya maama wange baakiseeteza balimirawo bakiyisaamu tulakita olw'okuba bagagga balina ssente ekiwandiiko kiikyo kimpa obuvunaanyizibwa obukuuma maama wange bakiseeteza bayisaamu tulakita oli mwana muzzukulu tamanyi na kibanja ekyo gye kyava muzzukulu tusazeeko oludda tulumuwadde endala toddamu kusasula mwana ssente bakukusera mwerosi beewadde ssente zaabwe
Kibiriga tutegezeza bagabana abantu bameka abaana basatu era fatuze fenna tukimanyi Kibirige omugabo ogugwe gwe yaguza eno endagano gye yagulizaako omwami oli ewuwe Daudi Walulenga kakati omugabo ogwasigalawo ne gubeera nga gwa Nabunya ne Sebunya Nabunya naye yatunda era endagaano ziri kakati Kibiriga abuuziddwa ekibuuzo mu kiseera kino nti Kibiriga oyagala ki yensonga Kibirige gye wandibadde oyogera nze njogedde ebyange bwe twali ku poliisi enazigo twayawukana Kibirige nga taatawo asabye owebweko fuuti 5 mu mmeka mu 4 olw'okubeera nti waliwo ebijja ensobi Kibirige gye wakola oluvannyuma lw'emyezi 2 n'otusituka kujja nga Ndalu waali gwe twakola naye obuwandiike ne wayita omwaka mulamba Ndalu n'afa Ndalu bwe yafa tewasituka kujja kubanja kintu kyo ne wayita omwaka mulamba Ndalu nga tannayabiziddwa lumbe ne mu lumbe lwa Ndalu tewajja kakati wayise ekiseera Kibiriga okomyewo endagaano tewagikola n'ono kakati gwe wakola naye endagaano yafa kakati ono wuuno naye ayina endowooza eyiye omukulu ono agambye nti ensonga eno njagadde tugimale sebo njagadde owulizeeko ku birowoozo ebyabatuuze n'ekyandalu ekya Kibiriga okiwulidde endowooza ogiwulidde n'oluvannyuma tukubire twawukane ino okwanga mumanyi ekijja kiriibwa ekiti ne mukirekawo then ono atwala bw'ati ono ajja kutwala bw'ekiti naye awe mukolera ensobi mwenna kati kyebagambye nti ensobi 2 tezikola kituufu kikya kimu nti oli bwakuba asobezza nange kansobye anti naye asobezza tekijja kati oyina okwezuula otereeza enso kati waliwo gwe bayingirira bali teri ali mu kubagambako wadde bakikola mu bukyamu naye teri ali mu kubagaanako kati lwaki tuli wano bo be bayingirira okwewala byonna tuleeta ow'eriiso n'apima owa save addemu apima ekifo ky'omugenzi kyonna tukategeera tumanyi tukigabanye mu bwenkanyi abaana bameka 3 bakola ensobi nze mbabuulira wano abooluganda kati omuntu okudobakanya ebitunga wolaba oyo essaawa zino myaka 10 minimum sentence President yakitaddeko omukono kibula atusiba abantu bangi ab'ebintu by'abafu kati bebasinga nabo mu kukomera muli lwaki twewala emivuyo egikola ki ejijja kati oli bagezi wabaddewo tuba tumaye bali verekamu oli yavudde eri mabega nakuba oli buloka ne mugongo yalabye abazungu 10 olwa buloka eyamugunze wano kati okuva mu mbeera obutaddamu kutegeera oli gwe kumukuba wano omuyini wano ne waabika tutuyise mu bintu bingi tukoze ensonga 13 mu 5 nga mulimu neeno bweti kitegeeza bwe tuba tukoze nga 8 nga zifaanana bwezi tetuyinza kugamba ti eneba unique enetusobera tukategeera okutereeza ebintu nga bawoono waali taliiwo fe kitulese wano Ndalu Christopher yakola ki yafa kati Ndalu tubaye tumanyi nti Ndalu yazaade watunze ewuwo atozeemu wayongedde ki awalala ogwo omusango bagugattako kati 0 mu myaka 2 ekiteesa obuzibu mululu netujjamu n'amarogo netujjamu ne nja kutta nja kukola bwenge ebigambo ebyo abooluganda tubijjewo satanic violence nagwo omusango gwokagwingira ne fayiro yaagwo ebintu byolinako obuyinza okuba okugola n'okuba ekifuba byewakola muntu yozo tukategeera wadde nga ffe tusobolera okukulemesa byokola muntu yozo wano chairman ng'atundawo agoba omukazi wadde yakolawo era tugamba nti abaana 8 n'omukazi obalekaani oba okitegeera era tumanyi tukulemesa wadde guwakolawo omuntu yozo tusinzira ku ekyo omuntu bamuwa ye basobola okukuwa waba bakuwa yes ekyokubiri singa oli azaala gundi neno nayo yatundayo nga waali
n'aguza katugeze obandalu nga yatunda wonna tuba oyo yafa ne banne baba baafa baba tebafanga era baba bakyali baki balamu abatabasinga bitu babitunze abagezi tewali kiriyo yasigazaawo aziikibwa abasiru balekawo kulw'abaana baabwe osanga omugabo ogutunde abooluganda njagala ojje ewaffe okkaayana nfakati okugenda wati musajjeno genda nga tona kyotunze wadde oba mukitegeera nange natunzeeyo katolaba wano zesobola okutulawo wano miliyoni 10 wonawo miliyoni 10 nenziri omusanvu nekuteka mu nsawo yange kati anaalekaana ennyo gulise mambu nkwaddeyo emitwalo 7 kati mmwe nengenda nga mpagabire okutuwa 12 mwenna abali wano bwemugenda ne mundoopa eri buli omu aba yalya naye tewalya kimala tewazigaana nga nzikuwa wano wateeka butesi muki ati musajja no aba atusiba asooka nanyingiza muli aba yagala miliyoni 10 zitwaguza omuntu nalya 7 ono yalya 7 nga bagamba gwe tewalya 12 fiye 12 zigatibwa kuzirya miliyoni 10 ziwere fena batusiba omulundi gutya ekibonerezo ekitandikirwako myaka 10 kyekibayita minimum sentence bagamba ekinatandikirwangako ku bintu by'omugenzi kinaaba kibonerezo ki President Museveni naayibwako omukono mugende munoonyereze nga 10 ogwokutaano 2022 mbabuulira ki ebintu by'omugenzi kati byokya. You must possess a right of administration oteeka okuba n'obuyinza power of attorney ku kintu kyonna ekyani ekyomugenzi wakati ne bannamwandu baba wadde obuyinza okugenda ku bintu by'omugenzi n'afuna right of administration. Twali tuwagadde tumuweeko ng'abantu ekitundu nga tukwatibwa ekisa tumuweeko buwi kale wadde baatunda n'ekijja ne bakitunda tugambe nti nno tubaweeko nga tabatuddiza ssente wadde n'emu. Naye omulenzi oyo yakola obukambwe eri bba wange najjanga nga mugamba amutwale mu kibanja eka amusayireko paati kati bba wange mutuufu yatemana muti okuweza ne wiiki nga gukaze tetumanyi yafaaki ate n'akatundu ke twali tumugamba nti nno tumusalireko tumuweeko yagamba takyakaagala kati ne tusigala nga twebuuza yagaana kano akapaati ng'ayina kyayagala okuyisaawo afune ekinene ate tewaayita kiseera kinene n'atandika okuga nti ne kano ke tumuwa takyakaagala ayagala kinene naye nga ffe twali twagala tumuwe buwi yadde baatunda mu butamanya ensobi zikolwa balamu naye ye ajja ne mu kibanja n'asimba ebiwaanyi nga ne kiyamaani tamuwadde nalukusa baali batwala ekijja nga tumaze obbasasula kati naye nga bagambye bamutwala kirindi kati ne bba wange n'agamba nze nsabye ekijja ngenda kikuuma era ne mu ndagaano byonna tubiina omukuza waabwe n'atuteerako n'omukona ne sigini kyaneeruma siga nti nno teyasoma ekika kyatuula ne batukolera endagaano kati nze abaana 6 mbakuumirewa ate nga bonna baagala okusoma tewali ayamba munne. Ekitegeeza mwagula ekijja? Ekijja baakitunda ne tukigula kyonna kati olw'ekisa we twatuula n'ab'ekika ne tugamba tubaweeko ate ye n'akatono ke tumuwa obuwi takyakaagala ajja n'atema ebiwanyi n'abisimba nga bwatutiisatiisa namwandu ajja kukiraba simanyi bba akyamulaba n'asimba ebiwanyi ekibanja kyonna nga bw'ayagala ate nange sinta obuwanvu kyenkana kitya? Ekibanja kiri yikazi 2 n'ekitundu. Oba nze kyennina ekyamaanyi kati kuba ali twali tukikola mu buntu nga tumanyi tutudde ku mmeeza tubayambe tubaweeko akatono ate ne ketumuwa takaagala kati nze kyenjagala bajjemu maama waabwe bafune gye bamutwala kuba baatugamba bamutwala kirindi eyo kati bamuggyemu bamutwala ekirindi nze nsigaze ettaka lyange nkumbiremu abaana. Mulimu entaana mmeka? Entaana emu era n'omukuza waabwe yagamba tebaddangamu kuziika era okuva ebaagaba ekibanja tebaddangamu kuziika muntu n'ogu era ekijja kyabwe kiri nsiima mu kibaati gye baziika awo tebaddangamu kuziikawo muntu naye maama waabwe gwe baaziikawo nga balooze banaaziikawo maama waabwe banaakuuma ettaka naye era baakitunda n'ekijja kyonna ne bakitunda. Bba wange n'akwatibwa ekisa n'agamba muggule egundi seminti nze ngende nsima omusenyu emmanga ntoole amatooke n'enkoko tusiminti ng'ekijja nsobole okikuuma nga kiramu buli mwana gwe baawanga ssente kaaba omuwala yaddukanga buddusi
n'agenda wabula entabwe kwe yava olutalo lwagamba mbu ffe tukumabu ekijja kya nnyina naye emyaka gye tukuumye ekijja kya maamaabwe teri alima ku kijja okwo n'omuwala talima maama we ffe tulima ekijja ffe tumanye maamaabwe ali atya ne seminti yabalema okusimintinga maamaabwe kati ndi namwandu mu myaka gino n'abaana 6 bawe yaziikibwa bba wange yaziikibwa eyo waabwe ensiima eyo mu kibaati oli myaka emeka 35 singa osoma mu kuva mu Bayibuli okuva 22 olunyiriri lwa 22 Katonda yalagira ati temutawanyanga bannamwandu weruli awo weta lusoma muwulire nti ebigambo byonna betwogera byonna ebyamusajja gino biva muno mugundi mu Bayibuli okuva bagiyita Exodus 22 buli namwandu ne mulekwa temumubonyaabonyanga ani ayogera Katonda yayogera bw'ona omubonyaabonyanga n'akatono bwe banaakaabiriranga nze Katonda siiremenga kuwulira kukaaba kwabwe bagamba namwandu n'abaana kitegeeza buli alina akantu ka namwandu akabbaawe mukazi ngo budde bukyali pikipiki ogivuze ebbanga gizzeeyo ente yaabwe wagitwala gizze ngo budde bukola ki Katonda akulaba era obusungu bwange bulyaka Katonda kyagamba bulyaka nnyo nange n'abattanga n'ekitala with a sword Katonda ajja kubattanga n'ekitala Katonda asobola okukutta wali ng'olinnya boda n'ofa ye ne bakazi bammwe baliba bannamwandu n'abaana bammwe baliba baamulekwa ani abyogera Katonda yennyini akola ki kitegeeza nawe ajja kukutta mukazi wo afuuke namwandu n'abaana bafuuke baamulekwa kijenjagala bagamba ng'oyagala emirembe gyonna ebintu by'abamulekwa mubireke ebintu by'abannamwandu mubiveemu ojja kutwala emitwalo 10 ogula amabati gabe ku nnyumba eyo kuna mukage kwata omuliro yonna ekwata omuliro ejje eggwewo obusungu bwa Katonda bugenda bububuka butya namwandu gaze mu nsoda akaaba watulekawo Katonda ajja kuwulira akutte n'ekitala